Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eri mwenna baganda bange abasiraamu nammwe mikwano gy'abasiraamu njagala obbaagaliza Idi ennungi y'omwaka guno 2026. Nsaba ekitiibwa Allah akkirize eduwa zammwe, akkirize okusiba kwammwe era mwenna abawe empeera. To all of you my Muslim brothers and sisters all over the world, I want to wish you a beautiful Eid this year 2026. May Allah accept your duas and give you reward. Sabini First Lady never told it to Salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eid Mubarak. Oyo ye President ne First Lady nga basinzirira wali e Washington DC mu ggwanga lya America nga baagaliza baganda baffe bonna abasiraamu olunaku olulungi olwa Idi. Obubaka jukira tulina time zone za njawulo, y'ensonga lwaki omuntu ayinza ogamba nti lwaki obubaka ate abuweereza kiro, time zone za njawulo. Kale bwatyo nga ali nowewe First Lady Babi Kyagulanyi Itungo basinzidde wali e Washington DC mu ggwanga lya America okubanga baweereza Abannayuganda abasiraamu olunaku obubaka obubaagaliza Idi Mubaraka ennungi, era bwetyo obubaka we butambudde nga we mubuulidde. Kale bwetutyo emisana era waliwo n'obubaka obugenze nga bwoyitingana ku mitimbagano era nga President Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine era nga abuweereza bannankyukakyuka abasiraamu abo ndoza ab'enkizo munansonyiwa okikozesa okugeza nga King Saha amwebaziza okubeera nga musajja ayimirira n'ekigambo kye era nga teyeerya ntama nti okuva ku lunaku olwasooka n'okutuusa leero tavanga mu nkyukakyuka alemeddeko. Bangi tubalabyeko nga bajja ate munnange ne babanga ebintu ebirala byabakyusa. Omukyala ow'omukisa omukyala oyo ow'omukisa television aliku okwo ku Facebook ne ku YouTube aweereza obubaka obw'enkyukakyuka era abali ku campaign ya president. Omukyala oyo mwamulaba buli wamu president we yali abeerako ne Sama Uganda ne aba Map Media n'abantu abalala be yatambulanga nabo era naye bamuweereza ne bamugamba munnaye weebale okwagala enkyukakyuka, weebale okwagala ensi yo n'okubanga tova mu kigambo kyo kye wayogera okuva olwasooka. Era ku mukyalo oyo president agambye nti oli mukyala mutono naye omutima gwo munene. Kale bwe tutyo nange kansinzirire wano era wennyini baganda bange mwenna ab'enzikiriza y'obusiraamu nange mbaagaliza Idi ennungi abangoberedde okuviira ddala ku Facebook eyanzaala nammwe mbaagaliza Idi ennungi. Waliwo mukwano gwange Jeno Itongwa yeekolera Kikomeko Abudu munange nkwagaliza Idi ennungi. Omwana oyo twaguluba naye n'endongo eno okuviira ddala mu mwaka gwa 2016 n'okutuusa leero. Kale tutambudde bwe tutyo. Ndina muganda wange Nsereko Abudu owa Kabulada Professional Singers, naawe nkwagaliza Idi ennungi. New Subs Fashions Hajati Namatovu Fatuma mu basiraamu bonna abali mu nsi eno abangoberera ekyamazima ye muntu anzijukidde n'agamba nti mwami muzungu olina okubeera nga mu lunaku munnange tusanyukira wamu. Kale Hajati naawe nkwagaliza Idi ennungi. N'abato abeeruddeyo Haji naye mundabire. Kale bwe tutyo obubaka bwa pulezidenti bwebwo bwatuweereza nga atwagaliza Idi ennungi eri baganda baffe mmwe abasiraamu. Neebaza buli wankyukakyuka nga musiraamu, neebaza naawe atali wankyukakyuka ng'oli musiraamu kubanga tuyinza okwawukana naye in diversity nga ffenna tugoberera ekintu kimu. Oyinza okubeera eyo n'obeera eno
naye nga ffenna ekitugatta ebeera ddiini, ekitugatta kubeera Munnayuganda. Naye ekintu kiri kimu era kyengenda nga nkubiriza nti wakiri suulayo munna akagambo kamu nti bye tukola oba oli awo biyinza okubeera nga si bituufu. W'olaba ekituufu oyinza okuba nga oli awo naye nga waliwo kikuteesezaawo. Bangi waliwo kyojja mu mmiro, waliwo ki twandibadde nga keekadde tulabe omusana. Kale baganda bange bonna abali mu diaspora ab'enkyukakyuka, ntegeddeko nti mu wiiki eno etandiika wagenda kubeerawo demonstrations awo mu kibuga Washington. Abannayuganda bawangaalireyo ate kirungi ne president waali. Kale ndowooza ffenna abasobola mugende muweeyo ebirowoozo eri tebeera ng'eno nti tugenda kubeera nga twonoona kino, ebeera kubeera nga muwaayo opinions zammwe eri abantu bali okubeera nga bategeera nti ebimu ku bintu ebiri mu kukolebwa eri byandiba si birungi ate ne ewaka nga birina oba obulabe bwe bituusa eno eka. Kale bwe tutyo tulina okubeera nga twerekereza ne tusoma okuviira ddala mu abo abaalwanirira obwetwaze bwa Uganda era nabo baagendanga mu mawanga gali okubeera nga basaka obuyambi, basaka amagezi. Bakirunda Kiva Ejjinja tubajjukira, Babidandisali tubajjukira, kale Basapolo Kagwa tubajjukira mu nkyukakyuka oba mu kufuna obwetwaze bwa Uganda. Tekisookedde ku Robert Kyagulanyi Ssentamu ate era tekigenda kubeera nga kikoma ku ye, n'abalala bangi era bagenda kubeera nga bavaayo n'enteekateeka ez'ekikula kino. Kale bantu bange mbaagaliza ekiro ekirungi ate tusisinkane mu programu zange endala. Munansonyiwa ngenda kubeera nga mbawa kasavu kanyama, mbawa current affairs ate mbawa n'ebyaffe ebyakadongo kamu. Kale tungamba nti platform ogiteekako bya current affairs bya nkyukakyuka nedda. We tugenda ku mukolo batuwa self service, oli wa ddembe okutoolako ekyo ky'otayagala. Toyina bulukusa lugamba mufumbi nti ate lwaki wafumbye empuuta ng'enkoko weeri. Lya enkoko, empuuta girekaawo. Ndabye bangi nga bajja boogera ebyo. Ebbanga lye tubaddewo lingi, kati keekadde naffe tubeere nga tutambula n'ensi nga bwetambula. Nze Muzungu David Kadongo Kamu, music analyst. Mubeere bulungi, mweraba. Kale tukomeekereze n'obubaka bwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eri mwenna baganda bange basiraamu nammwe mikwano gy'abasiraamu, njagala obbaagaliza Idi ennungi omwaka guno 2026. Nsaba ekitiibwa Allah akkirize eduwa zammwe, akkirize okusiba kwammwe era mwenna abawe empeera. To all of you my Muslim brothers and sisters all over the world, I want to wish you a beautiful Eid this year 2026. May Allah accept your duas and give you reward. Tansabeni First Lady yabatolere ku salamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idi Mubarak. Idi Mubarak.